Faadi TV jimwasize mutya muli mutya ngena kusaba subscribing atonyi gene kale jimpeleka like video no batumuleka abali Saudi Arabia n'abasinzira ekata Bahrain n'abasinza mu gwanga erya Oman Fida Queen Amaziiga Bambi Takikiliza ekituuse ku mwana baby omuto mbina masa omukazi watu Takikiliza akyakyewonya mbina masa ye Chozeni Beki alaze kitaawe alaze taatawe amuzandozo balengera bafaanagana ennyindozo girengera munnange abaana bagamba nti Chozeni Beki ennyindo yagikola ki yagijja ku taata so ng'ate musajja mukulu amanyikiddwa nga Akram Gumisiriza ne Abitex bakyetwalaganya Akram alangidde Abitex okuwunya mbina masa ongenda kwambe kutusako byonna ka screenshot nkaina masawo bagita Faadi TV jimwasize mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale Chozeni Beki munanga alaze taatawe eyo munaye nga bomulengera mu kifaananyi taatawe amuzaalira dandozo girengera photocopy afaanagane taata bafaanagane ennyindo ndozo girengera munnange ujje mwebuuza Chozeni Beki ennyindo yagijjawa ennyindo yagijja ku taata bafaanagana bitya bakubona omusajja ate mukulukulu nenga baba enfaanagana yeyo yennyini nga bwolinga Chozeni Beki ne taata engeri gyakola ki yengeri gyafaanaganamu bagita Faadi TV mwebale nnyo okubanga munfollowing abasubscribinga kyamaanyi sigala ng'ogyekumidde ku nze amawulire nja kubanga batusangako agaba gatambulatambula njako kipinga ng'oli updated Faadi TV yugi Faadi yugi news muzifollowing ezo na YouTube channel temujja kubanga mwejjusa mbagala nnyo mwena Chozeni Beki ne taata we yamulaze munnange oyo ye taata wa Chozeni Beki yoyo ennyindo dozo zirengira abaana basinga ku social media basinze kwetegereza nnyindo ennyindo yeeyo yagijja waani yagijja wa taata we minkonja nga basinza mu ggwanga erya Kata mu kibuga Doha ekyakata mbatumideko mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowing amawulire mba nago agaba gatambula each and every single day nkukipinga ng'oli updated wano ku Faadi TV eyo ngavudde nga zikosa zino wa Akram Gumisiriza munnange bakyetwalaganya ne musajja mukulu Abitex eyabitandikiriza kati afuddeyo n'amuyisaamu awo eggaali ey'amangu amulangidde okuba nti nno musajja mukadde awunya mamafina kyovalaba yamugaana kugambe kibadde ku social media kaposti kako kalengere naawe okesomereko munnange amuyisizaamu eggaali amukubye ku mutwe amukubye kwagala kumutta abasinga beebuuza lwaki Akram ayagala nnyo ebintu by'okubanga abeera mu mawulire buli ssaawa abasinga kibanyiza ku social media bagamba lwaki kaposti kano ka mukutu gwa Twitter yasinzita okubanga akola ki atabuka munnange bagita Faadi TV subscribe atonyigene kale bakyetwalaganya mpola sina mukutu gwa Twitter mukutu gwa Facebook mpawo tunulya nene engeri gye katambulamu mukutu gwa Facebook si Twitter mukutu gwa Facebook page gwa sizito kubanga awandiika bino amulangidde okuba nti mamafina yakola ki yamugaana nange betwalaganya bakyetwalaganya buli omwakubamu ne buli omwakubamu nenga Akram akeredde ku Abitex n'alyoka n'amukola ki n'amusabula sekusabula yida bagita Faadi TV mbagala nnyo mwena jimpereka like kati netwabiwa gye binaggwera ani anaawangula olutalo luno ani anaaluwangula ani anaamegga munne bakyetwalaganya nenga abasinga bagamba Akram lwaki tova mu mawulire jjukira Kulthum yavudde n'agamba nti banange beesonyiwa omwami we oba abeera mu mawulire abeeremu waayi kasita olyanga omukyala ayogedde bw'ati oba olina kusirika busirisa nti yakola ki yasapootinga omwami asigale ng'abeera mu mawulire yagamba takiinaako buzibu omwami we okubeera mu mawulire eyo ng'avudde ng'ezikosa diseno ay'omukyala eyayokya omwana we engalo omukyala ono yayokya omwana owe gwe yeezaalira ddala Fida Queen agamba nti too bad too bad their real mother did this to them. Imagine ng'omulekeddewo agamba nti teberezaamu kugamba nti kibi nnyo okubanga bamama baabwe abaddala be babakola bino
maama we owadala yamwokya engalo lwakuba ebifaananyi byesiwaza nnyo. YouTube eyinza butakiriza vidiyo kati ngeza nkozesa ebifaananyi bino ebitalaga nnyo bitiisa. Omwana oyo gw'olengera gw'asitudde ye mwana gwe yayokya engalo. Yakacoma engalo era omukono ogumu gwonna Bambi guli guti gonna tegutegeke ebiwundu bingi ebiriko ntidde obikozesa mu vidiyo naye ng'omukyala yoyo Fifi da Queen abudde n'agamba nti bananga abakazi babadde ki. Yeebuuza agamba nti kati bw'oba okikoze owuwa kati tebezaamu nga bakulekedde wamulala oyinza mukola ki. Omukazi yacoma omwana we yamwokya ebidomola yamutonnyeza ebidomola yabisaanuusa n'abimutonyeza. Abasinga bagamba nti yabimwokya lwakubba sukaali bannange. Poliisi yamukwata mpaka nakati akyaliyo naye yakakana kuwe. Fifi da Queen mpaka nakati akyakola ki akyakyewunya maama ono okukakana ku mwana omuto ng'ono. Omwana omuto ng'ono n'amukola ki n'amutonyeza ebidomola. Mbagezako mujjamuze gwa bubbi. Omuto ono ye yasalawo kukola ki yasalawo kumutonyeza bidomola. Kyewuunyiza. Ndowooza olengera ne kagambo kakali wali beebuuza naye nga lwaki oyokya abaana beweezaalira okutuuka wano. Akagambo kaakaawo waggulu awo kyewuunyisa. Bantu bangi nnyo kyabeewunkiza nnyo omukyalo ono okukola ki okukakana ku mwana owe n'akola ki n'amutonnyiza ebidomola. N'amutonnyiza ebidomola. Ebifaananyi ebisiwaza byesibikozesezza yasinkozesezza bino. Omwana bamutwala mu ddwaliro ne bakola ki ne bamujjanjaba. Era nga emikono gigenda gikola ki gigenda giwona naye nga omukyala yakyali ku poliisi. Si byangu munnange byebyo bagiyita additive. Abazadde ennaku zino abaabwe bakuba ki babeeyokyeza ate abamu bagambanga wa era bookya abatali baabwe ssebo n'abaabwe babakola ki babatonnyeza ebidomola. Sikana ng'ogyekumiddeko mbaye bulungi mwera.